Koti ya wano yagamba nti omwana oyo wa houseboy bo bagusala. Era taata wa Nnyonyo kansubireyo y'omwami oyo yabadde n'omusirikale awo mu kafaananya kakali awo. Wabeera nga yoyo taata omwana oyo sooka omusose ku musaayi. Breaking news okusinziira ku information nadala hamwe inbox yanga basinga wedda mu mbuuza nga mugamba update ku bwana mulenzi Baby Nnyonyo gwe bali bawamba omukulu amanyikiddwa nga Muchunguzi David ngono yali houseboy. Information sobodde kubeera nga ngazalinga kigambibwa okubeera nga waliwo emikwano gya taata w'omukulu Baby Nnyonyo oliko taata aliko nti bawo oli omukazi mama wa Nnyonyo wali abavudde ne bagamba nti no alina okutwala omwana oyo for DNA kubanga kigambibwa okubeera nga houseboy tasobola kubeera nga just awamba omwana oyo bwe batyo okusinziira ku information gwe nasobodde kubeera nga zalinga. Njagala obiwulirize byonna bye nkuletedde mu maaso awo omale naawe otubulire endowooza yo mu comment section awo nawe nga naye nga tetunagendayo nyongera obbajjukiza biri eno mugimpereka like bw'oba omaze subscribing weegatte ku mukwano guno ogwa Wonderboy UG. Olunaku olwaliro nga bwe nkugambye omukulu obaagala DNA kati nga ggwe ku ngeri gy'olabamu ebintu abasinga bavudde ne bagamba nti no ebyaddala Baby Nnyonyo wa houseboy era bitasobola kuvaayo alani okubeera nga yesiba ku muntu nga tewali kye bakola kati bali mwenyewe njagala mbabuulize DNA bagikole oba bagireke. Endowooza mu comment section very vital. So kolabe abantu naddala aba natives ne ba neighbors biki beboogedde okubeera nga olw'okukomyawo omwana amanyikiddwa nga Baby Nnyonyo. So kolabe otwendooza. Nnyonyo bamaze ne bamufuna ono Baby houseboy gweri yabba bamaze ne bamufuna wadde koti ya wano yagamba nti omwana oyo wa houseboy bo bagusala. Era taata wa Nnyonyo kansubireyo y'omwami oyo yabadde n'omusirikale awo mu kafaananya kakali awo. Wabeera nga yoyo taata omwana oyo sooka omusose ku musaayi ebisigadde onootubuulira. Taata omwana sooka omusose ku musaayi kubanga ekisonga ky'oletagala omwana asooka alabike omwana asooka agende ku musaayi ebisigadde tunaabiraba kubanga yo kooti y'oku TikTok yo yagusala. Kooti y'oku TikTok kuneeno tetera kusala bikyamu kooti ya wano tetera kusala bikyamu bakalabalaba ba wano omwana oyo yayinza okubanga amaka gasaanye buze mukolabo okwange wabanga yotata wa Nnyonyo yogwenda wa mukafaananyi. Gwe mama Nnyonyo lwaki otwonenera obudde totugamba amazima nti David abadde alira musiwani ya bosi we mulimu kutwonenera obudde omwana bamukuwadde kati aliko amateeka obukwakulize bwe bamutaddeko. David ayagala omwana we abeera nga amuceekingako jiddeko obukwakulizo. Mama wa Nnyonyo wanditubulidde amazima David yalya oba David teyalya kubanga you are wasting our time. Bwe wakiriza ebintu kubireta ku TikTok abireke byonna bigwere ku TikTok. Okitegeera David bwaba yalira musiwani ya boss we mutubulira amazima nti David yakwata musiwani. Don't waste time rotating. Nze nabadde naganya okukiriza nti ono omwana wa houseboy nakati nchachi wakana nsagala nnyo kukikkiriza kukyeteeka mu muti we nti ono omwana wa houseboy. Wabula omwana ono unconfusing nze because bw'ogamba nti houseboy yabbye omwana houseboy n'ajjako essimu houseboy n'asigala ng'apostinga ku social media nga bw'aduula n'okuduula kitegeeza ayina kye yeesiga nti temuyina kye musobola kumukola. Omwana wabeera na houseboy ng'alaga houseboy kyaliiwe nnyo omwana nagezezaako okusika ekifaananyi ayagala nnyo okufaanana houseboy pozi nga nsoose nendaba ku taata we. Omwana ono maaso afaananamu houseboy. Omwana bw'asimayiringa n'alyoka amalayo maama we. Omwana bw'asirika n'afaanana houseboy. Saagala kukikkiriza nti ono omwana wa houseboy era mu mutwe gwange tekiriimu. Naye houseboy bw'abanga akyapostinga ku social media kitegeeza IP address mumanyi weeri. Pozi nga mmwe temumanyi bikola. Nze mumpe ssente mmukwate. Wabula waliwo okubeera ng'omukutte ng'omwana wuwe wabula omwana oyo wabeera wa houseboy omukyalo oyo agenda kuswala nze mbabuulira. Kubanga Gaaya alina engeri gy'alina confidence mu kwogera alaga temuyina kye musobola mukola. Omuntu omukyalo engeri gy'agenze mu mawulire na byonna omukasajja ng'akyapostinga ali sure temuyina kye musobola kumukola. Omwana tabo wa houseboy. Ejiyo mwencheze jikoro mu original.
amakuru agutwa agakagwa hagutwa afuna tata nyunyu bamwisira gombora yiza konko bwayizire finalize na nomwana mama nyunyu abira takwenda bamahuri kugire kibakwata wano ndi kumanya bikusinga hawo genda account ya share pricing ninge ya love masi nicho kureba ngo mama nyunyu tarabitire mu munonga polisi akabiteka mu tiktokers babe no bamuyamba okureto omwana okuronda tata nyunyu nikigambe wangu omwana no wa David yes nuko mahura kutwina hasa hezi omwana final alije aliwa mikono yise tata nyunyu iba mukwasa alije hagombora koko kuchumana ngo morota kusinga muzangu kongo mwana no wa tata omukazi ono Shamba Boy yamutereze tumba ate mukazi gwe wakoze wiwayocheza werabisiza kubaka kate sawa eno omugagga bwabanga bino byonna ebigenda mu maaso abiraba kikuleka wa mukazi gwe kikuleka wa kiti ne bwono wakana mukwano yemwe bakiti mulyawo muleeta obwana obuto because temufuna kyemwetaaga mu buliri kakati we mumala okufuna buno obwana obuto olw'okuba mu mwine ebyobugagga bye mwagala okuretaininga temwagala kwejjako bya bugagga kakati olumaliriza nga mutandika okukola ki nga mutandika okwekaza nga kati bwemba mukakasa nti omwana siwe bagende bakole DNA ye Shamba Boy yabuzeewo dda n'ekiki ate nze leka mbabuulire teri muntu ku nsi kuno akyasinze kukuswazanga muntu mwavu olaba abantu fe abaavu tetwagala nnyo bintu byakutumanyiira kyemuva mulaba nti ono omusajja yali atandise okwesiba ku fulufiga abo abantu bw'aba yakumiridde mu ppini ne bw'okola otya ne bw'olwana otya lazima agamba tugwaba naye ng'amaze okuleka ng'erinnya lyali ono nyenze nkubuulira amazima ne bwe kinaavayo nti omwana si woono kati oyo muvubuka mumulaba tasobola na kubikkiriza bintu byagenda ku DNA because at the end of the day kimanyi bano bagagga they will put in money bajja zibustingamu bamale beekaze nti omwana waabwe you get. Hey, I'm Blackman. Ebintu bino biwanvu no. Yeah. Because the guy bakyali awo kugombolola. And ye yabayise. He called them and I Halo semuanya. Senang bertemu dengan kalian semua. Perkenalkan nama saya Arvin di siaran 777 F. Halo semuanya. Senang bertemu dengan kalian semua. Perkenalkan nama saya di siaran 777 F. I can't assure you. Ngambye babaganya amasimu. The guy ali mukogera kugamba ngaye boss tatidde. N'omwana mwita dad. Ate ebintu biri awo. Tebina bategerekeka bulungi but when I get more information like